Kwonooneka kwaffe kuli kuffe. Baleme kwekwasa bayimbi nti nno be boonoonya abaana baayonooneka dda. Osanga omwana ali 16 years. Seriously, naye ng'ali mu bbaala ng'alaba abayimbi abakunamye, alaba ba strippers abali obwereere. Tonnaba kukola well investigation okumanya lwaki otunuulidde kimu bayimbi, of which it's wrong. Sheebah ayambala ebintu ebimusuutinga tebikunama nnyo, though some people bagamba nti bikunama. Osanga omwana tanaba na kuweza at least 18 years naye ng'ali mu bbaala anywa omwenge, asmokinga shisha. Ministry ereme kwekwasa bayimbi. Kuba abaana twayonooneka dda. Nga bagamba nti abayimbi be boonoonya abaana kale bateekeko restrictions. First and foremost, omuyizi atanaweza myaka 18 kiki oba okola mu bbaala? Balina amasimu ku ssomero, what do they expect? Ati Sheebah n'ageza ajja nga ayambadde endabada si bye twamanyira. Yatumanyiiza kiri okujja nga she's a lifeist. Omuzadde bw'aba akkiriza omwana ogenda mu bbaala nga muwa that freedom. N'agenda mu bbaala n'ayambala engeri gy'ayagala. Tagenda kiraba mu buzibu. Omuyimbi bw'ajja nga ayambadde by'ayambadde ng'akunamye. Omwana agenda mu bbaala yeetege. Beetega ba student? Iye. Students basurvivingira mu kwetegesa. Omuzadde alina osooka okutendeka omwana. Nze ndalira nnyo okulaba video za Sheebah. She does restrictions. Takkiriza mulenzi kumusemberera. Takkiriza adde n'okumukwatako. Let her perform, let her dance, naye nga tomukutteeko. Bagenda n'amasimu ku ssomero. Ale, what do you expect from a smartphone? Yeah. Okulaba firimu ez'ekisiru zokka. Abazadde banywa enjaga mu maaso ge. Banywera mu maaso ge, banywa omwenge mu maaso ge. Kuba abazadde gye bali. Lebe kwekwasa bayimbi ge mazima. Omukyere n'ennyama. Mutyere. Enkoko n'ennyama. Nkoko. Enkoko ne Rolex. Otageragere n'ebintu bizira maku ku kintu ekinene ekiyimirizaawo eggwanga lyonna. Toka wacha wewe. The Rolex Festival returns on Sunday, the 21st of August at Lugogo Cricket Oval. Don't miss different types of Rolex combos, great performances, and so many activities. Entrance is 10K ordinary, 30K VIP. Gets open at 9 a.m. to 8 p.m. Sponsored by Expo Uganda, Coca-Cola, KCCA, Ministry of Tourism, and the Rolex Culinary Institute, and organized by Rolex Initiative. Ensonga zetuliko z'aba student bayimbi na masomero na ministry ekwasaganya abantu bano bonna. Ministry egamba nti bannange abaana boononese abayimbi tubabaninge mu masomero gano boononye bokoze kyamaanyi okwonoona abaana. Abategesi ba events zino masomero bagamba nedda ekintu ekyo naffe muba mutugira bubi. Abayizi bo bagamba ki? Kati ono gwendi naye muyizi. Bampita Bakita Tracy. With the time, jakuba mpitibwa Tracy J. Kuba njagala kuba muyimbi nga daddy wange. Nga Clever J. Yeah, tuline Bakita muwala wa Clever J. Mu student oli ku student somero lyawa? Ndi ku Naguru SS. Naguru SS? Yeah, my form 6. I'm finishing my form 6 this year. Mwamaze moko mwamaze? Yeah, twamaliriza moko. Mwamaze moko? Yeah. Okay. Kiri kitya? Kirimu ekitobo ekiteera tupambana nakyo. Mwashootinga video ne tata twakoma okulabagana nga muli ku video shoot. Video mwalinga saakulaba. Video yajjamu obutabanguko like teyaggwayo. Yeah, so olunaku lwe bali bagimaliriza bankubira essimu tugimalirize naye nali sisobola. Ogenze kusomera? Yeah, nali nina bye ngenzeeko okumaliriza mirimu gyange. Okay. Yeah. Kiri kitya essomero ligamba ki? Essomero sebbe nga bondabeera. Tetusiza bubi. Muli mu holiday muli ku ki? Tuli mu holiday. Abaana bano. Bano ba student we muti omukikola. Tugezaako. Student we muti omukikola. Ate tukola eki munnange. Baba student mwakyuka nnyo. Sinyera. Muzee Clever agamba ki? Papa ali bulungi. Yeah, yafulumiza n'akayimba kakapya aka tuli bulungi. Tuli bulungi nakalabye yabadde akolima yabadde ku ki? Yabadde agamba tuli bulungi like we are fine. Economy eri okay? It's okay, we shall persist with it. Ndi wano ne Tracy Bakita. Yeah. Anytime soon ogenda kweyitani? Tracy J. Tracy my name and J is for Clever J. That J is for daddy. Tracy J. Yeah, Tracy J. Anytime ogenda kutandika okuyimba? Yes. After S6 kuba mbadde njagala ekipapula kya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe. Okay. Yeah. So kati okyamaliriza bitabo? Maliriza bitabo. Then I joined my dad in the industry. In the industry. Are you ready? I'm very ready. I'll be ready when I reach there.
But as per now, akukkiriza ye je akukkiriza talina buzibu. Namugadde ddi njala kusooka kumaliriza n'ebitabo byange. Then we go on with music. Okay. Yeah. So talina tabu. No, he has no problem. Okay. So abaana bali kuki ku ssomero? Kusoma kwaddamu normally. Yeah, they just senior one yaffe yafuna curriculum empya. Tebakyasoma ebyaffe. Onasoma history, osoma Kati basoma ki? Basoma kufumba. Babisoma? Yes. Ebyaddala? Yeah, they give them an assignment to bake a cake. Yeah. Yes, baba bagibekinze bulungi batwala ku UNEB nga baba markinga nga baza performance ya. Twesereka kulimba. Oh, babikyusa ddala ebyaddala? Yes, abaana okusoma lyaffe nze ndaba bye bakola. Omwana afumba cake na? Yes, they do it as a class. Bakola cakes, bakola yogurt. Yeah, so yamala. Sabuni biki bizigo? Yeah, they do that. Ate kirala baba wa work naye musomesa tagenda kujja kunyonyola nti oba kino ne kiri. Akuwa work, then you go and research. Wa researching nga oleeta nga akumakinga. Biringa coursework kuba babikolera as a team. So byakyuka mu nnyo oba tebyakyuka nnyo? Byakyuka. Byakyukira ddala. Education mwagikyusa? Education yo bagikyusa. Ebyaddala? Bino ebyaffe bigenda kukoma mu senior 5. Yeah. Ng'oli student, oli wano nga student. Ensonga eziriwo bagamba abayimbi bajja mu masomero gammwe ne babakunamira ministry ekwasaganya ebintu ebyegamba nti abayimbi bakoze kyamaanyi okuboonoona era abayimbi baba baninze mu masomero. Mwe ba student noonya kuba student bo batubuulire kiki ekigenda mu maaso gwe kikyolaba. Ministry yagambye mbu abaana abayimbi babenoona abaana naye njagala okutegeeza ministry nti abaana baayonooneka dda. Abaana twayonooneka dda nange kanneeteekemu ekitegeera kuba osanga omwana ali 16 years seriously naye ng'ali mu bbaala ng'alaba abayimbi abakunamye alaba ba strippers abali obwereere. So kino ekintu ky'abayimbi okujja nga baperforminga ku masomero like when they are half dressed nga bali kinda naked naye nga si nnyo tebeekwasa abayimbi abayizi baayonooneka dda obasanga bali mu mabaala. They are exposed by the way to pornography. Internet. Balaba abazungu. Abamu by the abazungu batebo tebambalirako ddala. They wear these G-strings, you know. So they are exposed. Anekirala. Abamu abayizi basasula sente zaabwe. For example, kale katugambe Sheebah kuba gwe balemeddeko ennyo. Sheebah ayambala ebintu ebimusuutinga. Tebikunama nnyo. Though some people bagamba nti bikunama. It's okay. Muyinza kuba nga bikunama naye nga to get on point, abayizi bo baayonooneka dda. Abayizi twayonooneka dda. Abayizi mu masomero agasinga mye baayonooneka ebyaddala tubeere ne ministry etegeere ekituufu. Let's be real. Like for instance, nze kankubuulirize. Osanga omwana tanaba na kuweza at least 18 years naye ng'ali mu bbaala anywa omwenge asmokinga shisha. Asmoking ebyo biddaga. Student n'omubuuza naye oli mu class ki ni mu senior 2. So nze mbadde nteesa ministry bayagala kukomya bino busimanyanga abayimbi banoonya abaana bateekako restrictions eri abaana. Batya omwana tena okuweza emyaka 18 kikyabanoonya mu bbaala okubeera exposed. Basooke bakwata abaana abagenda mu mabaala. Basooke bakwata abaana abagenda mu mabaala. Because this is a job. Okuyimba n'okwambala ngeri gy'oyagala mulimu. Ate gumusasula. Abayimbi gubasasula. Nze mbadde nteesa abayizi ministry leme kwekwasa abayimbi. Kuba abaana twayonooneka dda ate COVID gye tubaddemu. COVID gye tubaddemu badde bagendanga mu mabaala banywa ebiragalalagala. So I don't think that abayimbi bonoonya abaana. Abayimbi si be bonoonya. Naye nga kyo kituufu abayimbi bambala bubi mu masomero ekyo nakyo tukitegeere. Nze okwambala obubi kwe bamanyi bo okujja nga ekisambi kyo kiri bweru kyendowooza kwe kwambala obubi. Kati wano oyambadde bubi kati wano omuntu agamba atya? Sambadde bubi. Sambadde bubi. Wano omuntu akulaba kisinzira na kusoma kwa muntu. Some people are illiterate. Bwe buzibu abantu amu tebaasoma okitegeera. So abaye tamanyi muyimbi ayita muki what she passes through okufuna ezo sente zakola ki zaafuna.
kati wabanga bagamba nti abayimbi be bonoonya abaana kale bateekeko restrictions. First and foremost, omuyizi atanaweza myaka 18 tikyoba okola mu bbaala. And by the way, they like the dressing code. Ogana nolaba omuyizi ngawulira she's so happy oba he's so happy okulaba omuyimbi ngayambadde bw'atyo. What second of all even they are exposed to internet balaba abayimbi abayimbi bebweru ba Nicki Minaj simanya bani abayizi balina amasimu ku ssomero balina amasimu ku ssomero. What do they expect? So kunze ngamba abayimbi si bwe bonoonya abayizi. Abayizi twayonooneka dda ge mazima. Abayimbi si ye problem. Anti kakati kye twagala otegeera abayizi bo baagala ki mu masomero? Baagala nnyimba z'abayimbi, baagala nnyambala y'abayimbi, baagala bayimbi. Abayizi mwe mwagala ki? Ffe abayizi twagala bayimbi na performance y'abayimbi. Because it's part of leisure. Mubere straight abayimbi bategeere mmwe kye mwagala. Mmwe mwagala ki ba student ku bayimbi? Twagala bye bayimba kuba bye bitunyumira. Bajje nga bambadde boarding munaabalaba. Boarding. Anti kati that's why nkugambye nti everyone has his or her own preference. Okitegeera. Omuyimbi agenda kujja nga kati Sheebah n'ageza ajja nga ayambadde ndaabada si bye twamanyira. Yatumanyiza kiri okujja nga she's a lifeist, you know, nga yambadde ebiri ebyaffe. Yes. And nange for example nze njagala nnyo Sheebah. Okitegeera. I like her performance. Njagala engeri gy'ayambala ennyumira. Okitegeera. Nze if I was to adopt her dressing, kisinzira na by the way ku family background y'omuntu. Kisinzira ku family background. Ova mu family y'abayimbi. Obanga ova mu family y'abayimbi kiki osuubira? What do you expect seriously? Sheebah ndowooza tomulaba nga ayambala na bubi. She's very fine. She's very fine to me. She's very fine. What? She's very fine. Kubanga ti indecency gwe indecency ogirabe ebeera etya? Omuyimbi ayambadde obubi. Omuyimbi gwosoga nti ayambadde obubi nnyo ddala. Nga her private parts ziraga. Okitegeera. Ayambadde bubi like the butt, even the breasts nga ziraga. Aba alina kya introducing, like aba ayagala okuseducing abalenzi. Because boys will be forced to come and touch you. Yeah. Because they've seen your what? Your parts, zine ziri seductive. Yeah. Neba abayimbi waliwo abayimbi abambala we batyo. Baliyo mu Uganda. Kyoyagala okukola. Kubanga nti babagamba bambala bubi. Maybe okwambala buno minisita kyava yavuddeko naga nti student baba bakyali bato. Naye ate even though not that case, abayizi tusasulira abayimbi ne tugenda tubalaba ku performance. Ewa. Mu bivulu. Otyo. Ne tubalaba nga bambadde nga we bambadde. So it's not new we bakireeta ku masomero. Kuba abayizi bayonooneka dda. Ministry teyateekawo age limit. Omwana alina okukoma ku bbanga ky'okugenda emyaka gy'alina okukomako oba mu bivvulu. Naye osanga 50% ng'abaana abaliyo muwulidde babeera mu bivvulu. Babeera mu bibaala. Kaakubiddewa tugende. Bwe batuuka wali otuuka wali sasula busasuzi genda. Kati buvunaanyizibwa bwani bwa ssomero kugaana muyimbi ayambala obubi okujja. Buvunaanyizibwa bwa muzadde kukoma ku mwana we. Buvunaanyizibwa bwani? Obuvunaanyizibwa buli ku muzadde. Kuba charity begins at home. Omuzadde bw'aba akkiriza omwana ogenda mu bbaala nga muwa that freedom. N'agenda mu bbaala n'ayambala engeri gy'ayagala. Tagenda kiraba mu buzibu. Omuyimbi wajja nga ayambadde by'ayambadde ng'akunamye. So obuvunaanyizibwa buli ku muzadde. Yalina osooka okutendeka omwana. Amugambe kino ne kino tugenda bw'oti. Oba yagenda mu kifo ekikalirwamu sooka oweze emyaka 18 olyoka ogende. Abazadde bakikoze? Tebakikoze. Bw'aba nga bakikoze ku 20% So abazadde bwe baba nga tebakoze gwabwe. Ate kati olinga ngamba nti ogamba otyo omuyimbi ate ye akole ki? Akole ogugwe. Akole ekyo mbusimanya nga ayambala ebiwanvu. No. It has to start with the parents. Omuzadde alina osooka okutendeka omwana. Newa more that freedom. Most especially in COVID, yawadde nnyo abaana freedom. Wano omuzadde agamba, sina ssente genda weeyiiya. Okitegeera. Omwana agenda mu bbaala yeetege. Beetega ba student? Iye. Students basurvivingira mu kwetega.
most especially mu covid oyo abaana babadde beeteze mu covid. Yes, beeteze agenda omuntu genda mu bbaala n'oyambala oba okunamye, no one wants to know. Naye ng'avudde waka ne mama we ng'amugambye nti ngenze mu kibaala. So ate obuvunaanyizibwa buba butya obw'omuyimbi akugunjulira omwana. Nange nina question kumaaka kwekyo kuba ate omuyimbi togenda kumugaana kwambala kyayagadde kuba owajja ssente ze. Naye anti yagamba bw'oba omuyimbi ategedde agenda kuyimbira ku ssomero lwaki tayambalako bulungi? Agenda yimbira baana bato. Agenda kuyimbira baana bato betugamba abaana bato abo baayonooneka dda nze kyengenda okugamba. We are already spoiled. Let's admit to the truth. Ani abasipoyirinze twagala tegeera ebintu bino. Abayizi bano be mugamba nti baayonooneka dda oba mwayonooneka dda. Obwononefu bwammwe bwavaawa? Obwononefu bwaffe buva ku ffe. Ffe omuntu oba ayagala kwonooneka era okikola. Omuntu otayagala kwonooneka ki ekiba kikutwala mu bbaala okulaba abali obwereere? Lwaki oba onywa ebiragalalagala? If really you want to be abayizi babinywa. Otandika okukolamu ka research. Abayizi banywa ebiragala. Omusanga ku njaga, shisha, student, alcohol, kali kuzi shots. Ebyaddala. So kwonooneka kwaffe kuli ku ffe. N'abazadde. And second of all, we have phones. Ogenda kuba scrollinga ku TikTok. Olabe TikTok mukama katonda wange. Genda ku TikTok olabe ba student boogamba nti abo basiba bambadde buno. Nenga they are participating. Ate ministry tayina kyebagambako. Kitegeera. Tayina kyebagambako cause that is TikTok. Kati amasimu gano ani agabagulira ate? Kuba student abeera ku ssomero atajja wa ssente zigula iPhone 7 oba iPhone 11. Abantu bakola. And some people come from rich backgrounds. Abazadde babe balina ssente. Yes, they buy for them an iPhone 12 Pro Max. Ogenda mugana muzadde alina ssente agimugulidde kusanyusa mwana we. Kaakati Sheebah ye yavaayo n'agamba nti nze nakulira mu nnaku biki neemenzezza kaakati ate munteekako obuvunaanyizibwa oba okulabirira oba okugunjula abaana bammwe bateekamu empisa. Ekituufu kiri nti abantu baba tebamanyi omuntu gy'avudde. If she speaks like that, katumukkirize kuba tetwaliyo. Kitegeera ayinza okuba nga yava mu mbeera mbi ne yeesitula kati bwe yagenda okwesitula yeesitulira mu mbeera eyo y'okwambala minis. Ate most people by the way they like Sheebah. Why? Si nti byayimba nti binyuma nnyo but her performance, some people like her dressing code. Yes. So baleme kwekwasa bayimbi nti nno be boonoonya abaana baayonooneka dda. Kati ekyokubandinga abayimbi ku masomero gwe kyekyandikoleddwa? Tebandi babaaninze. Kyekyandikoleddwa okutereeza buli omu abeere ng'ali happy. At least bantaddeko abayimbi restrictions. Naye bagamba mubanga mugenda kuperformingira abaana. At least mwambale naye nga mwambale decently. Temwambala goye luka wansi wa vivi, you know? Yeah. If you perform, you can perform well. Yes. Kuba baana ate munnange bagamba eki tugamba eki naye tebandi babaanizi just bandi bataddeko restrictions. N'ekirala bateeka restrictions ku baana abagenda mu mabaala. Omwana tenaweza myaka 18 oba babakolere kaadi simanyi. Omwana tenakuweza myaka 18. Why would she? Kola ki mu bbaala? Kola ki mu bbaala? Okujjako okwonooneka. Kuba ebbaala gyagenda osanga Sheebah. Gyagenda okusanga Sheebah. Gyagenda okusanga Sheebah nga Sheebah yeekunamidde amunyumire. Era bwe bamugamba nti Sheebah tugenda muleeta ku ssomero ajja kusanyuka oba kyetagisa kuwa emitwalo 2 ajja kulimba omuzadde nti balinayo tuwa naye nga ayagala kulaba ani. Oba obuzibu buli ku bategesi bano abategesi be baleeta abantu bano. Oba buzibu buli ku ssomero okukkiriza omuyimbi okujja? Obuzibu tebuli ku mutegesi kuba n'oli wajja ekikumi bizinesi ye. N'obuzibu tebuli ku ssomero obu invitinze. Obuzibu buli ku ffe abaana. Obuzibu buli ku ffe abaana. Butya. Ffe abeeyonoona batya nti lwaki oba ogenda mu bbaala olabe ebiriyo. Olaba abantu abanywa shisha, olaba abantu abanywa enjaga bikunyumire. Kubanza sikulimba teri mwana agenda mu bbaala once, twice or thrice. Nata like if she doesn't adopt that
that activity. For instance, osogena mu bbaala n'olaba abanywa shisha. Mugamba ebyo biki? You're exposed. You want to know how does it taste. So minister oba ministry esooka etaayize abaana bagenda mu mabaala. Esooka ekola omulimu ogwo. Esooka ekola omulimu ogwo nti omwana tanaweza myaka 18 lwaki oba ogenda mu bbaala. Naye nga amabaala gye gali agagendamu abaana. Ge mangi. Mwana atanaweza myaka 18 nalaba kimakiddala mu bbaala. Ate munaye bw'otuuka ali ku interest oli agenda kubuuza kaadi yo. Ine emyaka emeka? No, leta ssente yingira. Bwe kiri. Tewali agenda kubuuza. Tewali agenda kubuuza. So basooke bateekeko restrictions ku baana. Omwana lwaki aba atanaweza myaka 18 lwaki aba agenda? Lwaki ataayaya? Gwe osanga ku biiki, gwe osanga kadanke, gwe osanga egundi, omusanga eggaba, n'omusanga kaliyoki. Bw'osanga kaliyoki. Naye nga lwaki? Ne mu bimansulo babeera. Ne mu bimansulo nga bamansula. Ba students. Yes. So nze mbadde nteesa ministry before nga tenaba kale ngeyamaze okubaninga fine naye anisosa n'ekitunulamu. Kituufu waliyo abayimbi ye ebikolwa bino bye bagamba nti abayimbi bakola ebintu mu masomero ebikyamu biri ku bayimbi bakazi bokka oba n'abasajja. Mwe ba student mwe mulaba ki? Abayimbi bano be bagamba aboonoonye abayizi bali basajja be boonoonye bakazi be boonoonye. Bayimbi bakyala bayimbi basajja. Anti kiri both sides. Ku bakyala boys are attracted to the ladies. Student abeera ati attracted ku Sheebah. Cause amwagala. Some people baidha omuntu obeera ng'omwagala nga n'omukwatako bukwasi kimala. And of which nze ndalira nnyo okulaba video za Sheebah. She does restrictions. Takkiriza mulenzi kumusemberera. Takkiriza ade n'okumukwatako. Let her perform, let her dance, nenga tomukutteeko. Okujjako bano for instance ba Spice abagala okusanyusa bafaani baabwe. Amuyitsa n'amusikayo ne beenyiga okitegeera ne bazina. So I think n'abayimbi bandetaddeko ekkomoye tokkiriza muvubuka opposite sex okusemberera nnyo. No student n'omugamba kwata w'oyagala. Kwata w'oyagala. Like seriously ndowooza kireetedde okubaninga abayimbi. Perform if you want mukwateko ku mukono kimala. Nyanti you're part of entertainment. Yo muyimbi agamba yo omuyimbi wewe waba atandise okuba ekintu kye. Ye byonna ababitwaliramu naye ate ekyo kigenda kuleetera omulenzi obuzibu. Okitegeera kuba agenda ayinza n'okuswaza maaso g'abantu. Kubajjukira almost the entire world ebeekulaba byokola. Omwana ayinza okujja n'akukwatirira. So abayimbi bakole batya omulimu gwabwe guno? Bakikole batya nga bazze mu bayizi nga bazze mu mmwe bakole batya abayimbi abasajja n'abayimbi abakyala? Abayimbi abakyala nze mbadde nteesa omuyimbi oba ozze okuperforminga tokkiriza opposite sex yo okujja okukwatirira kuba ogenda muleetera ebizibu. Mwana mulenzi ogenda kumuleetera ebizibu by'otomanyi. Okitegeera ajja abijjawo omwana omuto ayinza okukola ebintu ebinaakuswaza mu maaso g'abantu. N'abasajja balekerawo okusikayo bafaani abatandika obbanyiga bannange. My God. Mize ki gye mwakoowa mu bayimbi mu ba student we baba bazze? Mize ki gye bakola? Bagirekeraawo. Bayimbi abasajja n'abayimbi abakyala. Abasajja tebalina buzibu nnyo. Tebabasumbuwa. Tebabakwana. Babakwana era kale kubala tasobola kujja mimi najja nagamba nti kino ne kiri. Muyimbi abayagaza ki student? Owaaye omutima gwe guba gusiimye. Neera balegera ogwana kuba bali baana bato. Abayimbi abasajja. Bagambe. Abayimbi abasajja mulekera okwana. Okwana baani? Akwana ba student abawala ate nga mubasanze ku masomero kale mubasange yo mu bivulu byammwe gye mbamba kwanira. Babakwana? Batukwana era. Kuba kati ogenda kwana student omuvimbiza atandika okwewaana. Okitegeera. Aluzinga ne concentration with her books. Kuba ogenda kuba omukubira you will exchange contacts. Omukubire ngambe njagala kumiti agaba nange zifik for me kankubidde bannange. She will lose concentration. Bwe bakola? Abamu. Abayimbi abasajja? Abamu. Kubanga waliwo era ngambye student nanga munnaye abayimbi abo we bajja ate batandika otukwana. Babakwana naye bayitira bano bebaze nabo bakanyama baani
bafunira kanamba koyo okakasa bwe batyo omulala ne zuri terms nga banange zibanayine namba kanji kuwe banange students will lose concentration. Ani erijja ku munne ba student bebe erijja ku bayimbi bayimbi bebe erijja ku ba student kigatta kuba lusi student ayinza okwegomba kankubuulire nno ne ba student tumanye okuteekamu enguzi kuti ate weegomba fiiki weegomba zuli ogenda kunyigira kanyama emitwalo 2 ze bakuwadde zikubeereremu just okufunira ennamba ya fiiki n'ogende wa kibuloka wa fiiki n'omugenda mwagala okitege abaana abawala naye twekomeko we are going to find good things in front kitegeera banaye twekomeko wakati omuyimbi bino ebiri mu masomero mob bingi bannange bingi akusasula ssente ng'ayagala omutere w'omuyimbi naye nga muyimbi oli celebrity kitegeera n'akuba omuyimbi n'akuba nga muli mu ddoomu olina okuŋŋaanyiza kariya yo ogikuŋŋaanyiza konvoyi yo hello how are olowooza oyogera na fiiki kumbe oyogera na manager olina manager g'oyogera naye olina manager g'oza oyogera na fiiki era manager agenda kubuuza business ki gy'obadde oyagala bikubutukire mu matama naye nga sente z'omazo ziwaayo ate nawulirako awo era omwana ng'agamba simanyi abadde ateeka sente mu Chris Evans ate Chris Evans agenza ofinding out nti si ye Chris Evans ba student bwe bakola abasente bwe tukola naye twekomeko bannange bannabayimbi ogenda basanga ng'omaliriza okusoma ate ku saidi y'abakyala abavubuka nabo bakikola bakwana abayimbi abakyala oba abavubuka bakyali bato tebabikola basinga abavubuka abalenzi be basinga senior 5 senior 6 oba senior 1 bikyaliko kiraasi abaana bayivu owa senior 1 aba yerijja ki ku Sheebah anti abaana kanaku zino bagimu bawanvu enzo olowooza mwana ali mu S6 kumba ali mu form 1 owa form 1 neyerijja mu Sheebah neyeriba ku Sheebah n'ayagala okumunyiga anti abalenzi they want to have that pride nanyize spicy gwe munyize you know that pride ate obunamba babugoba obunamba era nabo kiba kizibu obufuna nze nkimanyi ndo bawaayo enguzi bagifunye naye nga kiba kizibu kubeera ogenda kufuna namba ya manager ne mwana amasomero we gabanga gali ku eyo level bannange ne bannanyini mu masomero bannange abantu bemuleeta omuyimbi najja n'ekigurupu ky'abantu nga 10 azze ku performance bano basigala eno mabega nga basumbuwa bawala bano ebintu ebyo omuyimbi waabazze abeere n'abantu babiri manager n'omuyimbi ate bamala performinga baveewo bagende banange twekakane bano abayimbi tugenda basanga anytime you never know you might become a musician so let's tukakane tuconcentrating ku bitabo byaffe kuba byebisinga n'abo abayimbi betwegomba bakamiliyoni bapalaso basoma batukemakere ne bamaliriza kitegeera ne bamala ne bagenda mu buyimbi ne bajoininga industry so let's first concentrate on our books because education is like it's sexy ekirala abayimbi bano we bajja mu masomero bafunayo time ne baba inspiringa oba bajja ku entertaininga babaviire mukyafuna gundi inspiration okuva mu bantu nothing they just come perform go ebyaddala yes kuba mama essomero limusasudde sente si kujja kutubuulirira essomero oli bali musasudde sente teri musasudde sente kujja kutugamba munange kino no essomero kusasudde sente jangu oyimbe kola byokoze genda they don't get time they don't have time yes and even as students we don't want to tell us bwe buzibu batuyimba we don't want jangu oyimbe kola byokoze genda mwagala music we want music kuba kyekiba kikuleese kati ministry mwina okutereeza ebintu ng'ebyo abantu bano abagenda mu masomero gano ba-inspiringa ti Sheebah ajja kujja ku ssomero lye yamukole ki mbuno amugambe mama tekisoboka Sheebah agenda kujja aperforming kuba kyekimuleese so yeah omuzadde naye kimukakatakate omuzadde naye kimukakatako omwana aze mu holiday atandikiddewo kibaala impala Aquarius Ambias anyumirwa bunyumizi kirabu zonna kirabu yegambala gye bagulawo nga tagimanyi osuubira nti bagenda kuyita Sheebah aleme kukozesa pocket money we gwe wamuwadde
ate gwamuwa ssente ate gwamuwa ssente ate gwamukkiriza okwetaayaya ate bannange ate kati weekwasa Sheebah ate gwe yamuwadde ssente agenda alabe Sheebah akati awo oba weekwasa ki 80% abaana boononefu mu masomero kika ki international because n'amasomero nago ganjawulo international oba gano agaffe loko baliwo aboonoonese nnyo buli wamu kuba ogenda kusanga essomero nga almost 50% abaana balina amasimu ogenda kusanga essomero ng'omwana ajja n'essimu ye wali ku asikaali n'amunyigirayo omutwalo ate munnange enguzi n'ayingiza essimu bw'ayingiza essimu agenda kutandika okubeera exposed alabe vidiyo z'abaani alabe tiktok alabe ennyimba z'abazungu kati otandika otya omugano bwakubira ku muzadde bwakubira ku baboyfriends baani kati ogenda mugaana otya so okwonooneka mu masomero agasinga ga mu Kampala oba up country bonna naye nga mostly Kampala Kampala schools naweetoolodde Kampala awo Wakisaawo awo mukono buli wamu they are exposed amasomero gaafa abayizi bayonooneka bagenda n'amasimu ku ssomero ale what do you expect from a smartphone okulaba firimu ez'ekisiru zokka baziraba mwana n'ayingira ne walagi n'ayingira ne kush obuyaga kushi yani ate njaga naye buno obutono nga sijimanye it's portable you can walk with it bagita kushi bayingira ne kushi yes ate tebagenda kukebera gwo student bakwatirira mboke otukali bakebera case naye nga okayina wano mu pocket omala ng'ogenda ng'obawa bonna mu ddoomu nga boonooneka nga bamala nga beekwasa bayimbi no it's not the musician amasomero gayonooneka ddala kuba they don't investigate international kiri kitya international schools nakyo gye kiri kino kintu kiri worldwide kiri mu Uganda buli ssomero tolina ssomero ogenda kusangayo liri clean no international nayo kika kitokota sikisaanikire abaana baba bateeka eyo mu international balowooza nti security nnungi nnyo naye nga abaana babuuse ebiri mu international waliyo kyate abaana bakukusa enjaga mu international schools waliwo kana kalinga like katono bwe kati naye nga kaba musikoshe osobola okakwata mu ngalo mutasobola kumanya nti eyo njaga bw'otuuka eri ng'osika nga bikuba ng'owaako ne banno nga boonooneka nga balyoka beekwasa bayimbi kubanga ne international ezo omwana eyalemererwa oba maama we yamulemerera e London amusuula mu international n'omulala gwe yamulemerera e Germany naye amukasuka ku international bayizi bayonooneka gonna kuba buli mwana agenda kujja nga alina culture ye ewaabwe abazadde banywa enjaga mu maaso ge banywera mu maaso ge banywa omwenge mu maaso ge kuba abazadde gye bali kati ye tekigenda mugaana kujja n'akantu ke kuba yalowooza it's fine ekitege ayonoone banne omuzadde anaaba n'abaana ewaka abo gye bali ayambala abaana balaba what do they expect omuzadde alina ebbaala era agenda n'abaana ku bbaala lye ne balaba ebyo ekisiru buli kimu so tuleme kwekwasa bayimbi ge mazima kireva mundabire naye mwebale kunkola ekitegeeza wano toyambadde bubi era akiraba bubi onansonyiwa naye nga zisambadde bubi kati tunenyani mu bigambo bw'obusembayo mu kintu kino tunenyani buli mwalina ensobi tunenya omuzadde first and foremost tunenya student tuleme kiteeka ku bayimbi bokkaboka ate lwatunenya n'oyo atunenya tunenyani mu kintu kino tunenya student tunenya omuzadde n'oyo atunenya naye tumunenya kuba tonaba kukola well investigation okumanya lwaki otunulidde kimu bayimbi of which it's wrong kifu kati onagamba student